bwawundirwa abatakkiriza obulamu bw'ensi eno ne babeeranga okukolerera ensi kye balabanga ekisembayo, ebyobugagga by'ensi nga bye babeera bakabasanira buli kaseera okubikuŋŋaanya n'okubiweza, wadde nga bwe tuba tuziika omuntu yenna byonna aleka wano. wayaskharuuna min alladhiina aamanu, ne babeera nga bajerega abakkiriza, walladhiina ttaqaw, naye abo abaali nga bakkiriza nga batya Allah bakimanye, fawqahum yawma alqiyama, be bajja okubeera waggulu waabwe ku lunaku lw'enkomerero, abo be bajerega wano ku nsi. wallahu yarzuku man yasha bighayri hisaab, Allah agabira gw'ayagala awatali kubala gwe byobala, ye asinziira mu kwagala kwe n'agabira oyo gw'ayagadde. Naffe yatugabira obusiraamu, ekyekyengeri ekisembayo okuba ekinene mu byengera. Sikyangu kusanga muntu yategeera busiraamu n'abeera nga bumubukadde bulungi. Tewali kyangu kisoboka, kubeera nti si kyangu okuba nti omuntu afaananako ng'oyo asobola okuva mu ddiini ye n'agenda mu ddiini endala, nga bw'okiraba nti kyangu omuntu ow'eddiini endala okuva mu ddiini ye n'ayingira obusiraamu, okuggyako abantu ab'ekireebereebe abatanyikira busiraamu bebanga obw'okubuzaabuza, kubanga kyekyengeri ekisembayo, tewaliyo kirala luvannyuma lwakyo. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة، abantu bano okuva edda baali muntu omu nga basinza bulungi Allah, okuva ku mulembe gwa Adamu okutuuka ku mulembe gwa Nuhu alayhi salaam. Abantu abaalingawo obudde obwo basinzanga bulungi Allah nga bamwawula, nga tebasamira, nga tebakola shiriki. Naye ekiseera kyatuuka sitaani n'egenda ng'ebasensera, ne batandika okubeera nga basamira, basinza amasanamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba faba'atha Allahu an-nabiyyin, awo nno naye n'atuma bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala bajje balongoosa embeera, mubashiriina nga bazze n'amawulire agasanyusa abakkiriza nti bwe banakkiriza bajja kweyagala, wa munzirin nga bazze n'amawulire agatiisa batiisa abantu abo abanaaba abajeemu nti eriyo okubonaabona oluvannyuma lw'okuva ku nsi singa munaaba abajeemu. wa anzala maahum alkitaaba bilhaqqi, ababaka abo n'abasiza ebitabo ebyalimu okunnyonnyola amazima ng'ensi bw'eteekwa okubeera nga etambula, nga bwe bateekwa okweyisa eri bantu bannaabwe, nga bwe bateekwa okweyisa wakati waabwe ne wakati wa Allah waabwe baleke okumugattako ebintu ebirala. Abannabbi abo baaleeta ebitabo ebirimu amazima, ne babeera nga babituusa eri abantu baabwe, liyahkuma baina nnaasi, basobole okusinziira mu bitabo ebyo balamule wakati w'abantu, fiima ikhtalafu fiihi, mu ekyo kye baba baawukanyeemu, wama ikhtalafa fiihi, naye abantu tebaayawukananga mu nsonga yonna, illa okuggyako alladhiina utuuhu min ba'di ma jaa'atuhum albayina, okuggyako abo abaaweebwanga ekitabo ekyo oluvannyuma lw'obunnyonnyofu okubajjira, ate ne babasomesa ebintu Allah by'ayagala bibeere nga bye bibeera mu nsi, ate awo baayongeranga okwedibaga oluvannyuma ma jaa'atuhum albayinaat, obunnyonnyofu bumaze okubatuukako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ate beedibaganga ne basukka, naye nga tebeedibaga lwa nsonga ndala, bagyan bainahum, olw'ensaalwa eyabanga wakati waabwe, kiyite bagyan, okugayaŋŋana okwabanga bainahum wakati waabwe, nakyo amakulu gaba gavaayo yadde nga kifaananyi eky'Oluganda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti etteeka bwe lyamalanga okubakwasibwa nga lirimu obunnyonnyofu Allah bw'ayagala okubeera nti abantu abo bwe batambulirako olw'eggayaŋŋana eryalinga wakati waabwe,
nga balaba nti oyo abatumiddwamu nga nabbi si yasaanye okubatumirwamu. Oluusi yabanga ava mu famire bo gye batayagala kubeera nti mwava. Oluusi yabeeranga mulikwanga bulaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali. Oluusi yabanga akulidde mu bo nga balaba nti si yasaanidde, nga baagala nti singa batusindikidde malayika yoba siki singa tulaba ku Allah kennyini n'atutegeeza, nga bateekawo ebintu eby'engeri ng'eyo olw'akanyoomonyooma akaali nga wakati waabwe ne wakati wa famire eyo evuddemu nabbi, oba ne wakati wa nabbi oyo yennyini asituddwa okuva mu bo wakati. Fahada Allahu alladhina amanu, Allah yaluŋŋamyanga abo abakkiriza, lima ikhtalafu fihi min alhaqqi biidhnihi, ekyo kye baabanga baawukanyeemu n'abalaga amazima abakkiriza ku lw'okukkiriza kwe Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu yabaluŋŋamyanga abaasobolanga okubeera abaluŋŋamu, be yateekerateekera obuluŋŋamu n'abaluŋŋamya ku lw'okusiima kwe n'okwagala kwe n'okukkiriza kwe. Bo ne balaba amazima, bali ne basigala nga balalambalidde ku ekyo ekibaganya okukkiriza, ne babeera nga bakyamu. Wallahu yahdi man yasha, Allah w'obuluŋŋamu oyo gw'ayagala n'amuluŋŋamya ila siratin mustaqim, eri ekkubo eggolokofu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bannabbi bajjanga nga bwe tukirabye Abayahudi Isa bwe yajja ne bamukonjera eddogo, ne bamukonjera mwana wa bwenzi, ne babeera nga baagala n'okumutta. Taba Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nti yamutaasa n'amuwonya abasajja Abayahudi abaali ababi abaali baagala okumutta. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwonya. Ate abantu abalala baakyukanga Allah n'abatabulaga mazima ku ekyo kye baayawukanangamu. Allah subhanahu wa ta'ala mu Isa alayhi salam, Allah yalaga abasiraamu amazima. Oyo ne bamutegeera nti yali Abdullah si Ibnullah, yali muddu wa Allah so teyali mwana wa Allah. Allah ffe n'atuluŋŋama ekyo ne tukitegeera. Ate bannaffi gye twawukana nabo era ne balalambalirayo, abamu ne bamuyita Allah, abalala ne bagaa nti mwana wa Allah, abalala ne bagaa nti ay'omu ku basatu, n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Allah kyagamba nti aluŋŋamya abo bayagadde n'abalaga amazima mu ekyo abantu kye babaawukanyeemu, ate majority n'egenda n'ekikyamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta ennaku ezisinzibwamu olw'omukaaga olw'Abayudaaya, olw'essande olw'Abakristaayo, naye Allah ffe n'atuwa abasiraamu ne tuteeba olunaku olw'okutaano. Allah subhanahu wa ta'ala awo n'atuluŋŋamizaawo. Ne bwe kiti ekibula Ibrahimu alayhi salaamu bw'amala okuzimba enju ya Allah e Makka eyitibwa al-Kaaba, ffe ne tuluŋŋama. Allah n'atulaga ekibula ekyaffe. Bannaffe Abayahudi ne basigala Baitul Maqdisi, Abanasara ne basigala nga boolekedde ebuvanjuba olw'okuba Mariyamu yeesamba abantu be n'agenda mu kitundu ky'ebuvanjuba, bwe ne bakifuula ekibula kyabwe. Allah n'aluŋŋamya ffe nabali ne babeera nga basigadde mu ebyo ebyayawukanirwamu. Allah yagendanga alondamu baayagala n'abalaga ekituufu, kubanga aluŋŋamya gw'ayagadde n'amulaga ekkuba ettuufu. Abalala n'abalekerayo nga waakubategeeza ensonga yaabwe ku lunaku oluvannyuma. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم نامك مروزمي أن تدخلوا الجنة أنت مجاكو ينجر الجنة يا الله ولما يأتكم قتشنبك بجرا مثل الذين خلوا من قبلكم اتفانا غنكو اتجروا أبابا سوكاو أباتو سوكاو بجروا ebigezo ebyali biraga obukkiriza bwabwe n'abaali abannanfuusi. Ebigezo ebyo byabaanikanga ne bategeerekeka nti bano balya mu lulime ne mu luzise. Abataali bakkiriza baategeerekekanga. Gamba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba abaatusookawo massatuhumul ba'saa'u waddarraa,
Allah yabatuusangako embeera enzibu oluusi yagwanga ku mbeera yakubeera nga obulamu bwabwe bwe bugenda okukosebwa. Allah n'abaleetera Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera alba'sa'u, embeera eyo okuyiwa omusaayi. Allah subhanahu wa ta'ala oluusi yagireetanga alaba ani ananywerera ku ddiini ye, oluusi n'aleeta enjala. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagezesa n'ebintu ebifaananako ng'ebyo ebyalinga ebizibu. Waddarra'u, Allah oluusi yabagezesanga ku mibiri gyabwe ne bafuna oluusi endwadde, ne bafuna oluusi ebiwundu, oluusi kumpi kuttibwa. Allah subhanahu wa ta'ala naffe atugubuza mulowooza okuyingira ejjana nga temumaze kufuna bigezo kubasengejja tubalabe nga bwe twasengejja abaabakulembera emabega baatuusibwangako embeera ey'akazigizigi. Ne babeeranga oluusi abamu balwala, ne babeeranga oluusi abamu obwavu bubalumira ddala ne basenguka ne baleka emmaali yaabwe ne bagenda nga nabbi bwe yagenda ne basahaba e Madiina. Obwavu ne bubalumira eyo alba'sa, embeera neebakwatako ey'obwavu n'enjala kubanga emmaali ogirese tolina kyonooguzisa. Waddarra, oluusi embeera yabakwatangako enzibu, oluusi ne battibwa, oluusi endwadde nga bwe yakwata endwadde neekwata Ayyubu alayhi salaam. Wazulzilu, baatuukanga mu kiseera ne babeera nga bakankanye, embeera ebayitiriddeko obuzito, hatta okutuusa waliwo ekiseera yaquula arrasulu, omubaka we yayogerera n'agamba walladhiina amanu ma'ahu, mu kiseera we yabeerera ng'ali wamu n'abo abamukkiriza nga bali bonna, yawulirwa ng'ayogera ekigambo kino nti mata nasrullah, ye Allah aleeta ddi okusaasira kw'embeera ng'etunyikiriza ekimala. Allah n'abagamba abange balumugumiikirize, inna nasrallahi qarib, mazima okutaasibwa kwa Allah kuli kumpi. Abalaba era embeera agiraba. Allah subhanahu wa ta'ala yembeera bwetyo atutegeeza nti jjana si yakwegomba bwegombi, wabula ebigezo byayo si byangu, byakuluma bujiji. Era alabe abanywevu n'abo abayugana. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك بكوزا Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti basahaba baabuuzanga nabbi olw'okwagala okubeera nti buli kye bakola baagala bakikole nga bali ku bunnyonnyofu. Batunyumiza nti omusajja yabuuza, yali ayitibwa Amr ibn al-Jamuh, yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallama, naye ng'ekyo kibuna ffenna, yadde yabuuza yali omu, naye ng'ekyokuyiga kitubeera nga kitubuna ffenna. Maadha yunfiquun, kike basaanidde okuwa era bakiwaani? Ani omuntu asaanidde okubeera ng'aweebwa era yaali badde aweebwa ki? Baagala babeerenga omulimu gwe bakola ekintu bakiteera ddala mu kifo kyakyo ekyo eky'ekinyusi awali empeera ennungi. Kul baganda babuuza ekibuuzo ekifaananako ng'ekyo, ma anfaqtum min khairin, kye muba muwaddeyo kiteekwa okuba nga kirungi, naye ekirungi ekyo kyonna kye mubeera mwagadde okuwaayo mulina okukiwa abantu bano be basaala abalimu empeera ennyingi weewali ettaka eggimu. Ekisooka falil walidaini, bw'oba olina ekirungi ky'oyagala okubeera nti owaayo ne Allah akusiima akusasule musera, tandikira ku bakadde ababiri, obeere ng'obatunulamu mu ngeri esinga okuba ennungi, ekisinga okuba ekirungi ky'obuubawa. Wal aqrabin, n'abo abali ku lusegero lw'omusaayi. Waliwo abaana, abazzukulu, ab'eŋŋanda, bassenga, abataata abato, bamaama abato, n'abantu abagwa mu ttuluba eryo, abakyala
Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakuli ku lusegere bw'oba omaze abakadde ababiri awo nawo waliwo empeereza zitayogerekeka singa oba olina ekirungi ky'okoze. Walyataama bamulekwa abaafiirwa bakitaabwe ne basigala nga tebalina alabirira, baana bato baasigala n'ennamwandu. Abantu abo beetaaga obuyambi. Omugaati bagwagala naye bagulengera ku mmotoka oba mu maduuka, gugule oguweereza ennamwandu akuwa abaana. Ennyama bagiraba naye bakoma kugitunuulira ku midaala, n'ebyennyanja babitunuulira kyekimu bwe batyo. Singa obeera ng'oyagala okubeera investor omulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala, musiga nsimbi, ensimbi zo zisige ku bamulekwa. Wal masakin, abantu abo boolaba abanaku Allah be yagenda asiga mu nsi muno nga buli tawuni mwebali, ligeze eri abo abagagga Allah be yawa ssente, mufune ku ssente mubeere nga mubawaako mwerekereze. Wabni sabiri, omutambuze singa abeera yeetaazenge olugendo lwe lwetaaga okubeera ng'ayambibwako mpaka atuuke ewaabwe. Wama tafaalu min khairin, naye mukimanye nti buli kalungi konna ke munaaba mukoze, fa inna Allaha bihi alim, Allah akamanyi nnyo n'okusinga mwe abakakoze. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال kulaalikiddwaku mmwe okutandika okulwana, kubanga aya eno egenda okukka nga abasiraamu batulugunyiziddwa ebbanga ddene nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba mugira mulindako okulwana olw'ennamba yammwe entono, mugira mulindako okulwana olw'obunafu bwe mulimu olwaleero. Naye essaawa yatuuka ng'embeera ebayitiriddeko nga n'ennamba egenda eweraawerako, baatulugunyizibwa ne bagobwa mu maka gaabwe ne baleka ebyobugagga n'abantu baabwe ne bawaŋŋanguka, ebibanja baabireka. Naye nga ekyo kyebadduse nakyo yeddiini ya Allah n'okutaasa omubaka wa Allah, Allah bagamba nti essaawa etuuse okulwana n'okwerwanako kiralikiddwa gye muli. Wa huwa kuruhun lakum, naye nga tukimanyi nti okulwana kitamwa gye muli, kuba kirimu okukosa emibiri gyammwe, kirimu okukosa obulamu bwammwe, kirimu okukosa emaali yammwe. Wa asa oboolyawo antakrahu shay'an, muyinza okutamu ekintu nga mmwe abantu. Wa huwa khairun lakum, ng'ate kimutamiddwa kyekirungi gye muli. Wa asa ate oboolyawo antuhibbu shay'an, muyinza okwagala ekintu. Wa huwa sharrun lakum, ng'ate kyekirimu obubi gye muli. Wallahu ya'lamu, ebintu mubirekere Allah yamanyi. Wa antum la ta'lamun, mwe temumanyi wali kinaabayamba okusinga Allah subhanahu wa ta'ala. Kumanya kwe kuli nti mu kulwana kwammwe mwe muli obulamu, naye bwe muneetuulako mu kutuula kwammwe mwe muli akabi. Bw'onoobanga owangudde ojja kufuna by'onooba ofunye mu buwanguzi, ate n'eri Allah subhanahu wa ta'ala toviiremu awo. Bw'onoobanga ofiiridde mu kulwana Allah kw'amaze okulaalika, eri Allah ye wali essanyu erisinga lino ery'oku nsi. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك بكبوزك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم